abantu naffe babitugamba titwawulidde abantu nga bakaaba bali mu kasasiro tetwaziikwa tuli wano mu kasasiro mujje mutujjeyo gy'emiranga egyo gye baba bakuba wano buli omu akugamba ali okumpi tebawulira emiranga ekiro sawa nga 9-8 ng'abantu batandika okukaaba. We tuyimiridde tuli ku mayumba kuba abamu n'abamu tuyimiridde ku bafu kuba abamu tebabakola ki tebasobola kubaziikulayo. Twali tumaze n'okusima waffe twasima ne bali ewaabwe nabo ne basima entaana kati saa ino bateekamu bitooke. Naye ekyagwa wano Mungu atusaasire. Era yankubye ali sister wange asula side zaawo yakyabeerawo. Nambuuza gw'okyali mulamu ne mubuuza ate mulamu ku ki. Nangamba omukyala n'omwana obalese mu nju ne mugamba balese mu nju. Nangamba bw'oba baleseemu aize embuyaga ezikunta. Nze nzijukira nasitula abafu abasukka mu 30. Abaana bange ne mukazi wange n'akomawo nga ngamba bafiira mu kasasiro. Mwana yali registaringa abaana bali bati okwogera ennamba eyo olw'ensonga bo bali bagamba nti bannaffe bafudde naye ffe abasigaddewo tunaasigalawo tutya tulina osigala nga tuli wano mu kirombe nga tulina okulondawo tufune ekyokulya naye bwe kyayasama bwe kiti abantu bayiika wansi. Wano waliwo faamu waliwo kalina enyumba zaali nnyingi nnyo ezaafa abantu bafiirwa ebintu bingi kubanga enyumba wali toyinza kutaasa naye ogenda ku satellite photo era ojja kulaba ng'ennyumba zisukka mu 2 ezaakola ki ezaakosebwa ne wano we tuyimiridde tuli ku mayumba kuba n'abamu tuyimiridde ku bafu kuba abamu tebabakola ki tebasobola kubaziikulayo sebo. Amakya g'olunaku olwo nze nali naakafulumamu ngenda okukakkalabya ngende nnoonya ekyokukola ngenda ku mulimu nali naakafuluma jasi zaali dakiika nga 15 nga naakatuuka wali waggulu we nali ndeka ppiki nali naakatuukawo bwe nti okuginonawo nga bankubira essimu nti byolese emabega si birungi era yankubye ali sister wange asula side zaawo yakyabeerawo. Nambuuza gw'okyali mulamu ne mubuuza ate mulamu ku ki. Nangamba omukyala n'omwana obalese mu nju ne mugamba balese mu nju. Nangamba bw'oba baleseemu aize embuyaga ezikunta naye beera mukakkamu jangu mpola mpola tokola ki kwegamba teweeteeka ku stress z'amaanyi naye sooka ojje tulabe. Nange najja kiwalazima nga nziruka emisinde. Amazima ddala nagenda otuuka wano nga kyendaba we naleka amayumba nga ndaba kasasiro olusozi lwa kasasiro nga lwamaze dda okwetuumawo. Mu kaseera ako miranga gyali mingi nnyo abakuba emiranga abakaaba abaali obukunya nga badduka mu mayumba gaabwe abamu nga kasasiro akubyeko kitundu baddukangayo bwe batyo nga kwiga emiranga giri wano buli omu ayita omuntu gw'amanya asula side zeene ewaffe. Waliwo omwami yalinga mukwano gwange nnyo ng'alina ka mobile money waggulu eyo ng'oluusi mpitawooko ne nkolerawo ka deposit nga naye asula eno wansi awo wonna nga sisobola kukitegeera. Waliwo n'omukyalo omulala mama Kauthara naye nali mumanyi nga alina edduuka yatunga ekyalaani eyo waggulu ku main naye ng'ewuwe sikyakola ki sikyasobola kulengerawo. Kasasiro n'okuyiika ffe abamu twali mu tulo naye bantu bawulira kintu kubwatuka ne bitandika okukulukuta nga biveeyo waggulu nga oba oli eno wansi g'oyinza okulowooza nti oba waliwo enkuba nti oba mukoka yakulukuta kumbe kisasiro kijja era abamu baddukanga ngadduka kutaasa bulamu n'alekawo amaka ge n'aleka abaana mu nnyumba nga naye kennyini ataasa bulamu era abamu ekyabatta baali beebase kuba obukyabwatuka budde bwa kiro tekyabwatuka misana kati ekyasinga okuttanga abantu abamu baali beebase ne batafuna busobozi kusobola kudduka abaasobolanga okukiraba bo baddukanga emisinde ne bagenda. Era bwe ntuuka wano nasooka ne nnyimirira awo ne ntunula eri
nga ndaba waliwo ente ya mwami Kasimu nga ndaba kamayembe kati mbanja ali ku mayembe ngendo laba excavate yeri waggulu eyabadde esenda nga abantu batandise okudduka bangamba nti kanso mutuyambe nga naye nange siraba kyakola nasooka kuwulira ng'emmotoka eyiwa amayinja amangi nange nenzija nziruke nengamba ye ku kasasiro bagenda kusibako ekikomera nga bwe bagamba okutuukawo maama okulingizanga ekintu kijja emisinde ng'omukka gunyokera waggulu eri bwe guti mu bbanga nga mungi kati nga gwe piisi gy'otuddeko yeeyawula ku kikundala ng'oba tokyayinza kukola ki kutaasa bulamu nti obuko gwe keeri ng'erina kuvuga n'ekuteekawo ekutwadde ow'omukisa yaawona. Nasooka nga neefuna ekigwe nga ninga ali mu kirooto ne ngamba oba ntegeera oba neebase oba byenda basibya ddala ne ntuuka wano ngenda okulaba omukka nga kasasiro agudde nga byendaba biringa ebitali bya ddala naye ng'enduulu era y'okuva eri waggulu abantu abaali eri be baasinga okuba enduulu bannange mudduka emufa naye kyagenda okugira kiti mu ddakiika 5 awantu wano waali wamaze okusirika kyalinga nti ow'omukisa ye yawonanga kubanga oyinza okwetegereza ng'ezo ennyumba ezikirinaanye abalimu abamu bannyinizo baawona abamu ezikirinaanye ennyo ng'ate abamu baawona kuba ye yakiwulira olwakiwulira enjega ng'eguddewo ye n'adduka misinde nnyo waggulu eyo nga boolaba n'okusimayo tetwatawaana ate nga obuzibu bwa waggulu eyo twayinanga bano abaana bakawenja abaana abo ebiseera ebisinga bavanga mu bitundu ebiriraanye wano abamu baali bamukasangati naye abamu bava ekawempe bava eyo waggulu ekawanda bava ne wandege abamu bava ne mu kibuga ne bajja wano nga bwe bajja ekyokulya nga emmoroka oluyiwa bweti kasasiro era ne boogendako ndowooza eyo gye baabitwala ndowooza nakyo kyatandika dda kuba nze nalinga ntera okulambula ekirombe kino naye nga emmoroka bweyiwa bweti olaba abantu abayiikawo nga balinga 7-8 buli omu ajjamu awagyemu akaveera ajjemu ekicupa kakati kasasiro we yayiikirawo nga saawa emu plus nga zigenda mu 2 nga baakatuuka era omwana yaligestalinga abamu abaana bali bati okwogera ennamba eyo olw'ensonga bo baali bagamba nti bannaffe bafudde naye ffe abasigaddewo tunaasigalawo tutya tulina osigala nga tuli wano mu kirombe nga tulina okulondawo tufune ekyokulya naye bwe kyayasama bwe kiti abantu bayiika wansi waliwo n'abasulangamu bambi nga bakola abo tebaawona kyabavuganga kuba kyabatuka omulundi gumu nekitandika okwevuga kati nga wooli kizibu okudduka ate okole ki kyemenyamu pieces and pieces ekitono ennyo bali babantu baali bayiikayo abawere 7-8 abaana abaali batuuse ate kyenkakasa obulungi tebagibwangayo nakeera nnyo engeri gye tubali tukola eyo mu lufula saaliwo nagenda okuwulira nga bankubira essimu taata mwana wange nagundi nga nkubira essimu namutebi nga nkubira essimu taata maama afudde maama kasasiro nemba bugamba kasasiro mumuyoolewo nze njenjole kasasiro tinedda taata maama bafudde bonna mu kasasiro je navudde eggulo nijja nsula eno ku mulimu ate kati nti afudde nagenda okujja okutuuka wano nga kasasiro yabaziise edda bonna puresha eyabewa b'omukyaji bali bantekako kati saawa eno maama w'omukyala ye yalaluka buli bwalaba piki nga kuliko abantu abajja addusa piki emisinde agiremerako n'agiddukako yalalukira ddala mukazi wattu twagezaako omukyala oyo bamutwale nga njagala tufuneyo akasente bamutwale watisike butabika bamukoleko bamuwe ku madagala naye nga bw'omanyi nti akasente saawa eno embeera sinnungi akasente tewali wano entiisa nene nnyo kyenyinza okugamba ekyali mu bantu baffe nnyo era tegenda bavaamu naye nga maama w'omukyala ye yalaluka yasooka kulwala musujja n'azirika ne bamutwala ekisiizi mu ddwaliro Embalala be bamutuusaayo yagenda okudda engulu nga mulalu kati buli mmotoka gyalaba buli piki kasita eyitawo ewaabwe agiddukako emisinde ye tafunanga bukkakkafu kugamba nti oba muwala we yakola ki yafa. Mu family yange mwalimu omwana Tiifu ne mubaamu ne Nuwalu ne mubaamu ne mukazi wange Kalima ne mubaamu ne Kironde ne mubaamu ne Samoni be bantu 5 ogenda okutuuka nga bonna bafudde dda nga sikyamanyina wange nga ne wange wonna waweddewo nenzira mu maziga era abantu bangi nnyo batugamba nti
tebebaka waliwo basobola bawoola abamu abafiirwa babba baabwe bagamba ne babba babekanga ekiro nga bagala basaba kaboozi naye bagenda okuzuukuka nga abakyala tebakola ki nga abaami tebaliiwo ne bagaba Katonda nga kwegamba ebizibu bingi nnyo abaami bakomawo nga baagala kukiika mbuga nga naye mbutuufu baafa dda era abakyala basula bagugumuka abakyala basula bagugumuka nga balowooza nti abaami bazze bakomyewo nga mu mbeera y'ekirooto naye nga ninga ateebase nabadde ngaatunula kubanga nabadde sineebakaze neebaka essaawa 6-7 naye nabadde akatula ku buliri nga nguddewo era nga ne TV ekyaliko nagenza okulaba nga abaana bange omukazi wange ng'akomawo ng'akaaba nga yafa Allah yamutwala naye essaawa eno omukyala bwe yafa azijira nnyo mu birooto obeera awo n'oloota ng'ali awo atudde ku buliri n'oloota nga n'ebigambo byayogera awo kwegamba n'omwana ng'akaaba katulina loota omwana ng'akaaba maama we yamuleseewo neba nava mu kirooto ate ntandika okukaaba amazzi gange ndabira ddala abantu be wali nabo mu bulamu tokyasobola kubalaba kwegamba kikuzza memore yo emabega n'owulira nga emirembe ate gikubuze naye tuli mu nnyiike etagambikako kubanga eno entiisa gye twafuna wano nze terinva mu mutwe kyovola nti bwe mba nzikirira bwe nti ntandika okujjukira olunaku olwo nga nsitula abafu abantu naffe babitugamba titwawulidde abantu nga bakaaba bali mu kasasiro tetwaziikwa tuli wano mu kasasiro mujje mutujjeyo gy'emiranga egyo gye baba bakuba wano buli omu akugamba ali okumpi tebawulira emiranga ekiro ssaawa nga 9-8 ng'abantu batandika